Expendables. The Unexpendables. Oh yes, the Unexpendables. Twatusedda esawa ziri 3:25 twatunganyomero kafe kano the Unexpendables tunulira eminito etukwata ku bulamu bwaffe obwa bulijjo. Good morning. Wabale kuliza akasana kavuddeyo era nga timu yatusedda timu ya Ssentebe okokaba akayisanyo. Tata munange anti bano wamalagende wajjo Germany yayaniriza RDC ku kyalo. Twakobaza nti abannafu aba streaming live Joan yakikozeeko dawali nolwekyo kwetuli Prime Radio Kampala osobola okutuwachinga live kwetuli nyo nenaffe munanyini fumbiro simanya abo simanya nyonyola simanya biki wa experience yogera ku byabafu yafumba ekintu yafumba ekintu watwelire program zaffe nze Ssentebe Sozi ow'Eggomba Monday paka Friday okuva ku saa 11 mpaka saa 2 tubeera mu program akayisanyo nguliko mbozi ng'olunaku tulumalirako mu program ey'akayisanyo kekala amatendo jangu ofuneyo poloti va ku bibanja ove ku basikota obeere nga oli nannyini. Nze Ndagiro Esther Potebo saa 7 paka sawa zibeera 10 tubeeramu ne twelire challenge tewali kirumanga tubeeramu ne nnyimba ate nga tubeeramu ne mbulira ku tewali kirumanga kyeki kiruma byebiki tuwemu ekyo example isenyo mbulungi omanyeme ogero tewali kirumanga kubanga muli mu studio n'abavubuka bokola nabo nga gwe mukyala aliwo wekka naye nga tebakuwa mukisa kubanga oyogera muno uno ffe tuli bantu babuvunaanyizibwa ono yamuvubuka munne nakyo tugezako baliranya naye social distance mukoza akafogaawo bakayita kakuukulu nagire sanitizer kati era yetaina buzibu obitegeera mma tugende maaso abiri munnange si wabi Senegalian si wabi Brazilian nka Chinese ne mukyala nende akabiri sikabisika webale kulumba sikale tutegeeza nti sente jo webale make up nyabo tetenkanya blouse wakagize bulungi awuliza Prime FM tugende ku nsonga kale tugenze kusoma olunaku olwaleero twagala kugenda ku nsonga yokuba nti omuntu obanga badde olina omuntu omwagala omuntu leero gaa naye gundi eyo ndowooza mulabamu waaka asobola okunkolera maaso eyo olina okuba ng'oyiwamu sente bisinga abantu bangi bateekamuko mu mukwano ku kasente naye oba oteekamu omukwano ogwo sente olina komawa kugamba omuntu yali tusewa mu kuteekamu kwata nabakuwasa naye n'abawala bateekamu kibeere jeno abawala yali tusewa yali komiwa mu kuteekamu eby'omuwala byateekamu biri nebitono ebyo ne bwagenda ne bwomulekawo ebibyo tebiruma balina ekintu kye basinga okwenyumirizaamu kye bateekamu kye tubonoonera amalidde obudde kumutwala autu okuteekamu era tuli mu kugamba kuteekamu kulimu obudde kulimu time kulimu okwewaayo ebintu bingi tugenda mu time area y'obudde ogwo nagwo omulamu mulala sozi kugamba omuntu yantaddemu kukomawo nze kyenzikiriza okwagala kuba kwagala sina limiti eriawo kyempampulidde kisooka nze bwe mba njagala omuwala njala nsooke nkuteekemu obeere ku level ebeerera abalala expensive badduke bokka okitegeera nga tebasobola kuaffordinga tulemesa ebintu era sozi so omuntu tewabeerawo nnyo kyamaanyi kiri awo okugjako nti biri bw'aba ku disappointies of course biruma nojjukira nga babalajanira time yaabwe n'endowooza resources zange zewakozesa ennyo nga ku nkomero nze nakusigamu nga mmanyi nti of course omuntu mulinyisa okutuuka ku ddaali omukyala gwe ngenda okubeera naye nkuzimbi abamu omuzizaayo ku ssomero omusitudde financially omukoledde business omukoledde mu kikubo omuntu naye nkuba akafaananyi nga nkukoledde supermarket njagala nnyo supermarket nga nkukoledde supermarket nonkyawa era nze nsooka kuleeta kikufulu nze kyange ekyangu ngenda nga mu city size mugaba ne mumpeyo eka yettaka ennakaseke
nenkugulira enkumbi n'oluso nenkugamba omutaddemu lumba ntaddemu ne bane waliwo ate abonoonye ebintu bino bannange okuteekamu tukutwale nti kiki wakati soza alina embeera gyaleeseewo ndi simanze nkuteekamu nenkuteeka ku levo ngoma tasobola kukola ki sigwoba osinga olwolala ate najja nga ate yaliwanika nnyo ulizega nkironde nyinza obanga nze ng'omuntu ngeneyateyi mu mbanda bankoze eki nomuteeka ku kino bagirata bino ebyokusheyatugabane nyinza obanga ndabangiyemu kale ulira owatugabane dagire mbasiyemu kibazizo kale muwulirize ndi mukyala abasajja kambagamba abavubuka teekamu ezitakuluma jukira wuliriza mukyali mu relationship soza agambye nti no mba njagala nkuteekemu oba nkusomesezza nkufuula oba nkuteeke ku level gwe nkwagalirako ekyo lwaki oba tokikola nga osoose kunteeka mu makaago nonteeka ku level gy'oyagala mbeereko okitegeera kubanga no muli mu relationship tomanye gye bigenda kukomekerezeka mugenda kukomekereza nga oli akukyayi naye wano oba omanyi nti n'omutadde mu maka oli naye n'omufuula kyoyagala oba kumuzaayo ku ssomero oba kumukolera bizinesi sooka onteeke makero byonna byonna obikole nze nkubuulidde bamukwogera ate abakyala abakyala mukole omwami agenda kuteeka mu sente atandika okumanyira maama tuzze wano twogera mu ngeri ey'ekivubuka okuyambagana ng'abavubuka tetuli mu kwamba toyambala kalakita nozanyanga ekizike ng'ate oli muntu era kyoli kambabuulire nziramu omanyi ndi mukyala kanziremu mbannyonnyole kiri bwe kiti eno relationship saawa yonna yonna tusobola okwekyawa teekamu ezitakuluma bw'oba oyagala okunfuula ekyo ky'oyagala oba level gy'oyagala mbeereko sooka onteeke ogende mu bazadde ogende ontwale ku ssomero wemba saasoma okole bizinesi ogiteekemu naye wano ogenda kumpa obusente bw'otandika obunayankyawa nga mubuuza ekibuuzo sooka onnyonnyola ezitaluma ziri mu muwendo gwa sente ompadde ezakaviiri wuliriza ekyo kimu ekyokulala gatta oba bugattaawo autu teziruma engato yambalaga sente mmeka naye kale tugatte ekyo tekiruma tugatte ebitaluma kagundi tekatuukayo kaakati kino kyendi mu kugamba naye ontutte ku ssomero oba kaŋŋambe mutwale ku ssomero ng'omaze muteeka mu maka kati ndagire alinga abadde alese bagenda kukyawa ospeninga obusente bwo bugenda kukuluma kati andi kiri bweki nga mwogera ebyo omuntu okutwala ku ssomero si yabendaga kankutwale ku ssomero nsobola okusanga ndagire ng'oli mu nnaku tugeze obadde okolera mu kibuga lockdown ebaddewo bizinesi egudde to zero nenkusanga ng'oli munyikirano nga bizinesi yange yaweddewo sikyalina yadde 10 ng'omusajja akwatibwako kubanga era naawe ekyoba olinda singa ongamba bugambi munagi bizinesi yange yaweddewo oba nenkubuuza wakoma mwesi nakoma mu senior 6 naye muzeeyi senene zimuggwako naawe ekyo ogenda okiŋŋamba era nange bwe ndagabula zintiomwoba naye mukwano wa myaka emeka nti tosobola kusooka muteeka mu maka then nomala n'omuzaayo ku ssomero kati ewali obuzibu abakyala abaana abangi abandyagadde okuddayo okusoma naye ng'obufumbo bubalemesezza nti omuntu gw'onaazaayo asoma olina mutandisa sisitimu kati nga tannaba kuzaala obufumbo bujja bwona afumbiro ojja bitegeera obufumbo bujja n'obuvunanyizibwa kakati kwezoowozezza ezitaluma nze kinnumya byoyogedde ebitaluma ate bibitwala ne sente nnyingi kubanga nze ojja kuŋŋamba bizinesi gwe miliyoni ezi nkuleke kigwe ovuge so nga ate bino byoyogerako engatto outing ezebyokulya ngoye bwe tuba twawukanye bino bye mugamba bwe tuba twawukanye namugulira poloti namuteekamu sente za bizinesi ezemuzogerako namuweerera byebyo ebisinga okubaluma muntu butono eyo level muwulirize
ng'oli mwana wa buwala ng'oli kumpewo ate mulekerawo okutumanyira obumanyizi tubamanyide tuti toyita kigambo nviiri buntu butuufu nedda nzati omusala yena kugubika okumutwala nga akasulibala kankubulye ebizibu your major problems ziba nviiri nviiri byakulya kamuviri sigenda zesiba bano baba sigenda nabatozisibye ku ngeri gyemwagalamuodileka nokiyita ekitoza kudda kumanyira mwana w'abendi ntino lwakwanga omutaddemu enviiri nekugulira smartphone n'ogamba mbu kitono nga nkusanze wenna okaaba n'okabirira njagala nno smartphone omanyi sikyali ku whatsapp nenjikugula n'ogamba mbu kitono obuntu bwe muli mutulangira nze ngamba nti onteredde wali eri 10 emmotoka yiri wali eri ogitadde wali eri gamba nti onzizizaayo ku ssomero tuition omusasudde naye kati otandika okunnabira osinzizaawa seeta abasajja abalina kapasite egulira abawala poloti balimu bameka bangi balongezaako okulaga nti majorite y'abantu negyosinziza bantu abatannaba nabo benyinyini kwegulira poloti bamubulamu obweyo obw'okwewalika mubani ali mu fiction onoweewono mukwano gwonowesoloti bamulevo y'abamukula konawo wano mu bantu baffe kironde ebintu obutono bwe bukulu gye bali kati anti oba bwe bukulu muwulirize Solomon yagambye think it depends on how much you love each other and the promises and hope you have in each other and how much you get in return how much you get in it habwe abe agamba responsibly tutekemu n'obuvunanyizibwa oba n'obwegendereza but it depends on your mission towards your girl or man. If the intention for marriage, then I don't see the problem in kusasa. Omwana soko omuteke mu bufumbezo sente zo spend lwaki batugenda mu bazadde lwaki batugenda ku kanisa ne babagatta malaika agamba muwendo gwa sente oba kisinziira ku nfunayo n'enteeseganya yammwe ababiri. Tuli mu kwebuuza omuntu yali taddemu kyenkanawa eri omwagalwa gwatanenze ekyembuzabuzizoganya naye oba kuwasa mu butongole ekyembuzabuzizonanawantabulidde noti 7 noti 2 mukaaga 5 mukaaga mukaaga noti emu ne noti 7 8 2 noti mukaaga noti 8 noti 5 tukwasaganya nawo omuntu muteeke mungu omanyiti wuwo naye okyali awo kunenengana okuliwo disappointments ennyingi ezivuddemu n'okutemagana byebimu ku bye tutunuulira nti olwaleero abantu oli agamba munne nti nkumaze tubalabye nga bajja ku mukolo oli teyamuzaalamu mwana tamuwasangako officially naye olw'okuba alina bye bagatta abato nagira ekyo kyogere kitugambanaye ensonga Esther yogera ebirowoozaako ebitabudde abantu togamba muntu oyagala okusoma nga tomufumbirwe nange nembagamba bizinesi yange yafa omuntu tannafuuka wuwo omuntu tannafuuka wuwo oli mumuteekamu ebigendo lwaki olimugamba yabirowooza bulowooza kikigenda beerawo mu maaso nawe tobimugamba tomubulira bizinesi bwe yagudde bw'oyagala kuddayo kusoma kati mujjako abanyuze mbabulidde tugende eri abawuliza Prime FM hello Danison here. Danison Kamgisha ensonga n'ogimanya Basere n'ennyabo singa baatuzaala yes abazadde balina obuvunaanyizibwa okutulagirira lwaki nkuteekamu naawe njagala lwaki tonteekamu kati bwe kiba nti bwa mukwano ffena tweteekemu atasobola ekinene akireke naye ku ludda lw'omukyala asobola okuteekamu omusajja muteekemu kyasobola si nti ono agenda kulipeningaku ono yekayeka tekikola yes tweyanza badanson like it is a two-way traffic. It's give and take. Okay. Abakyala mukole nnyo baleme ebbalangira ze babataddemu. Jadda bawe magezi nti baba bateekamu tebadduka. Nze ngamba naye bakola bo. Ebibaddusa oyinza okuba nga gwabire. Prime FM. Sebo nyabo. Abakadde bange mwebale nnyo obuweereza obwo. Ekyamazima simba nnyo obuweereza bwammwe. Ebale kusiima. Hello. Hello. Simwebale nnyo obuweereza obwo. Webale kuwuliriza sebo.
ono kiviri samu omusayi gwa Kampala muwanguzi omusajja bakongola akakunkuma Essebo akati ekyamazima kiri nti njagala okusobola kubanga ngappa abawuliriza tetuleka mu bukyala buli saa mutuyiiyiza bwe balimu bwe baleetala ekyo nkimazi bwetudda ku mubamba ekyamazima nzingaze kiviri siyinza kwana muwala ne mutuukamu esangi wamma nga tannafumba kubanga waliwo mukwano gwange gwe nalabako nakakati atyagakaaba yamuteekamu ensimbi namuteekamu poloti munne n'amulaga nti kateeka kyali guleediye n'afunamu omulala omusajja wattu nakati agakaaba nze nva waggulu nga nkwatagana ne potego nti simuteekamu wamma nga tannajja yange mukama bawo omukisa. Prime FM Kwoli. Hello? Yes, hello.